Bano be batuuze ku byalo okuli Nabweru South Sero 1 ne Tto mu Gombola y'e Nansana mu Nansana abeemulugunya ku kitongole Kinema ekyagala okubasengula mu bifo byabwe. Batujjako ettaka lyaffe twazaalibwa wano bataata baffe bafiiridde kuno lwaki batujjako ettaka lyaffe. Bano baliraanye omwala gwa Lubigi wabula okuvayo okwemulugunya kidiridde ekitongole kino okuvaayo ne kiramba amayumba era ne kisuubiza nti gaakumenyebwa nga kigamba nti beesenza mu lutobazi. Kati enkya ya leero omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku butonde bw'ensi Profesa Gilbert Bukenya ng'ali wamu n'abakungu okuva mu Nemako n'abakulembeze okuva e Nansana balambudde abatuuze bano okumanya ekituufu. Ekitongole kya Nema abantu we basenga mwe mwennyini mubalyamu ne ssente. Ekyokubiri muva ku bibanja by'abantu okugenda nga munoonyereza. Nze ngaali mu ofiisi y'omuluka LC1 bw'aba akutte ku musuze yenna n'amusenza bwabeerawo enduulu butereevu ebibanja ebyo mpita ebintu byazo. Abatuuze balambuza Profesa Bukenya amayumba gaabwe ne bamutegeeza nti amazzi okwanjala kiva ku myalo egitagoggolwa ekireetera amazzi okuggwera mu mayumba gaabwe ng'etonnye. Gano amazzi bino byali ebibanja by'abantu naye rigimu y'abakulembeze abakadde abali e Wakiso olw'obutagogola mwala gwa Lubigi kyaviramu abantu ebibanja byabwe amazzi okubalumba. Beemulugunyiza ne ku kitongole Kinema okulondobamu amayumba agamu ate nga bonna babeera mu kifo kye kimu. Naffe tubuuza baasaza ku nnyumba z'abantu Starbex ne bagireka bagiyiseeko tuweweere naye tugambe nti naye eri mu butobazi so bwe bataakola ekyo tujja kusigala nga tukiyisa ensingo. Profesa Gilbert Bukenya mu kwogera kwasabye abannema okusooka okwetegereza ensalosalo z'olutobazi nga tennasenda. Kyembudde mungamba omukulu oyo njagala ogende oleete kamera yaffe ya gavumenti ya Ministry ya Water and so on ejje eringa drone anti mwamanyira drone mu ejje ekube swamp eno endage geography wayo swamp eyitawa. Agumiza abantu nti tewali agenda kubagobaganya mu bitundu byabwe okujjako ng'amazima gazuuse. Ensi yammwe nange eno ensi yaani mbabulidde byenwanirira ebibiri ebyo tufa n'okufa senga nsanze wano ekibira nga kimu kiteme awo twandibadde tukwata. Shafik Nsubugala DC w'e Nansana asabye abatuuze ate obutagufuula mukisa kwesenza mu bifo birimu mazzi. Mukama wange andekedde obuyinza obugamba nti atannalinnya wali wabisi takola ki talinnyawo era bakyamaani bange ngenda kukola olukiiko gaggadde olugazeeti nga buli kifo ekitanakola ki ekitanazimbwamu. Babatuuze basanyukidde okusalawo kwa Bukenya. Sookera ddala njagala okwebaza bakama bange ab'oku ntikko nga bakulembeddwa Profesa Bukenya ba RDC e Wakiso, RDC Nansana Municipality n'abakulu bonna gye twatwala fayiro zino ng'abantu baffe basula bakukunadde. Okuva lwe yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuwabula omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'obutonde bw'ensi, Profesa Bukenya azaalwa n'okulaba nga buli yazimba mu lutobazi asengulwa watali kuttirwa ku liiso. Hasfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.